Omuwandiisi omu yagamba nti engeri yokka gy'oyinza okudiringa oba okwaŋŋanga embeera egezaako okuggyako eddembe lyo kwe kubeera ow'eddembe lwa mpaka, waakiri batuuke bagambe nti n'okubeerawo okwo ku nsi kikolwa kya bujeemu. Omuntu yenna agezaako okugaana okukwata bendera ya Uganda, gikwate ogiwuube ogijanjabaze, gitimbe ku nnyumba yo, gitimbe buli wamu, giwuube ng'olumya, giwuube ng'olumya. Gamba ndi Munnayuganda, gamba ndi Munnayuganda, gamba ndi Munnayuganda. Kati oluvannyuma lw'okubeera Munnayuganda tuyina sitepu gye tulina okuddako. Lino eggwanga okulyagala obwagazi tekimala. Nze gwe mulaba nyina omugabo gwe gumu ku Uganda naawe. Gwe olina omugabo gwe gumu ku Uganda nange. Nze gw'olaba nyina omugabo gwe gumu gwenkanankana ku Uganda n'ogw'ono omwana. N'oyo minisita gw'olaba alina omugabo gwe gumu naawe, tewali asinga munne bwannannyini ku ggwanga lyaffe. Naye ne kino njagala nkibagambe, ebyawandiikibwa bigambo yaweereddwa ekinene asuubirwamu kinene. Nga bw'olina omugabo gwe gumu ku Uganda nange, olina obuvunaanyizibwa bwe bumu ku Uganda nange. Nze omulimu gwange kukulembera, naye njagala obbabuulira olwaleero ekindese wano kubabuulira buvunaanyizibwa bwammwe. Mumbuuze nti bwe buliwa. Bannange kye tugenda mubakiyita protest vote. Ku guno omulundi nga 15 kwolwo olunaku Bannayuganda bonna bagenda kuba benkanankana. Buli Munnayuganda agenda kuba n'akalulu kamu. Minisita katiikinze n'owa boda katiikinze buba bwenkana omuwendo. Bannange njagala obbasaba mwenyigire mwono kaweefube, temubitulekera. Mwabali wano nkakasa musobola okukikola. Sitepu esooka bagiyita kanoonye. Tuli mu kanoonya. Njagala obbasaba, nze nga nkibasaba, yogera na buli muntu gw'omanyi, buli muntu gw'olina enkwatagana naye. Bajjajjaffe tebajja mu lwale, abalwadde tebajja mu lwale, abalema abamu tebajja mu lwale, n'abali bize tebajja mu lwale. Sengawo mukubire essimu, jjajja mukubire essimu, maama mukubire essimu, muganda wange beera Kyagulanyi wa wano. Osobola okikola ekyo. Making sure abantu b'omanyi b'owuliziganya nabo tebalimbibwalimbibwa. Gw'omuntu omu osobola okuvaamu obululu 30, osobola okuvaamu obululu 40, osobola okuvaamu obululu 50. Olunaku lwa 15 January olunaku lwe tulina okwogera n'eddoboozi ery'omwanguka ate ng'alimu ffenna nga Bannayuganda. So mbasaba abantu mubakunge baveeyo balonde, nammwe mulonde, abasobola muyambeko ababakadde n'abalwadde bagende balonde.